gye buvuddeko twakolaga eggulire mu mawulire gaffe ng'olukiiko lwa disitulikiti ey'e Lwengo luwadde akulira ebyemirimu ku disitulikiti eno nsalesale wa mwezi mulamba okulaba ng'asasula obukadde 30 obwali bubanjibwa nnannyini ttaka gwe baali basasuddeko ekitundu ku bukadde 60 era nga yali ayagala kweddiza ttaka okutudde ekitebe kya disitulikiti olw'okukandaalirira nga taweebwa nsimbi ze yali abanja. Kanso gye twasookeramu yayisa okusasula muzeeyi era nze neewuunya bwewuunya lwaki tutuuka ntuulya nti Lwengo ssente bwe zitizazzeeyo tezaafunye kizikola. Kati olwaleero olukiiko lutudde era lukubiriziddwa sipiika wa disitulikiti eno nga lugendereddwamu okumanya omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023-2024 bwe gutambudde wabula nga kibabuuseeko okukitegeera ng'ettaka lye bali basasuddeko ate okuba nga Nnyiniryo Alyeddizza olw'okulemererwa okusasula ensimbi ezibadde zibanjibwa disitulikiti eno. Kati disitulikiti eno tugenda gibanja efuna engeri gy'emuggyako ssente kubanga teswagala ssente zaffe zifiire omusajja mukulu miliyoni 30 ze basooka okumuwa. Ettaka eyo terikyaliwo, disitulikiti tekyasobola kulifuna oluvannyuma lw'okulema okumusasula emyaka 8. Ettaka eryogerwako liriko obunene bwa yiika 6 nga butuukidde olwaleero nga nnannyini ttaka amaze okulyeddiza olwa disitulikiti okubulwa ensimbi ezimusasula ng'ate bakansala baali bayisa ekiteeso ne balagira akulira abakozi okusasula ebbanja lino mu bwangu ddala. Ekyamazima atuwadde omukisa gwonna, omukisa gutulemye. Ndabira ddala ng'obudde bwe tumala wano tuba tumalira ddala biseera kubanga ekintu ky'ettaka eryo twakakiteesako wano emirundi egisoba 4. Bakansala bano bagamba nti ekiseera kaawalekulire olw'okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ssaako n'okuziimulanga ebiteeso byabwe. Kaawaveeyo anyonyole ku nsonga eyo kubanga tusobola kufiirwa miliyoni 3 nga disitulikiti ate nga waliwo diiru ezitambula ezitanakutegeera. Nsaba mukkirize bammemba kaawo gavumenti emukyuse mutwale ewalala ofiisi ngenda kuduumira tujje tugiggale kubanga tulabye ng'atufiiriza buki. Kino kiwaliriza sipiika wa disitulikiti eno Sennozi Peregrino okwegayirira bakansala era abantu 3 be balondeddwa okugenda ewa nnannyini ttaka okumwegayirira ssaako n'okuteesa naye okulaba ng'abaddiza ettaka. Singa anaabakkiriza okutuddiza ssente zaffe oba okutuwaako at least eyiika y'ettaka emu esobola okuba nga yenkanankana ne ssente ezo bayiika 2. Mu kugezaako okwogera ne famire ya muzeeyi Kitata Abudu eyabaguza ettaka omu ku baana b'omu nju eno era nga ye ssentebe wa disitulikiti eno Kitata Ibrahimu agamba nti bo ng'abafamire si beetegefu kuddamu kuzaayo ttaka eri disitulikiti kubanga disitulikiti bagiwa ebbanga erimala ne batakitwala nga kikulu. Baabalaze n'obutasiima ate entasiima ebulaagiwa ndowooza chapter eyo twandigiggadde ne tufokasinga ku tugenze tutya mu maaso nga tewali alina kya munne teri abanja munne. Paul Bakabulindi ne Deogracias Tendyebwa, BBS Terefayina, Gambuuze.